Kakati akatambiko olaba kano owa boda atutta omusabaze mu kasiko n'asooka ne beeyagala ne bakola omukwano ogw'abakulu maama ne taata mu lufuutifuuti ne beepimpina naye nga beepimpinira mu nsiko. Oyo omuwala gw'olaba abadde musaabaze, eno ppiki agirinnyenga musaabaze. Tomulaba okwesa essaawa amajeemulukufu ali mu kuseka kiswaloswalo. Abadde alinnye booda eno ng'erina gy'emutwala. Ndowooza kati bw'alinnye booda ekivubuka kino ekya booda ne kimusonseko otugambo. Mukazi wattu yenna n'ayitika omutima ne guyiikayiika. Owa booda n'afuna wa paakinga. Abadde ayina omanyi bano ababooda balina bino ebireeso ebyesiba mu bulago ebyo gye bakozesezza ne bafuna akasiko ako we batudde ne baalawo bulungi nnyo ne basooka ne beeyagala bwe bamaliriza okwekola nga bamaze okwepimpina ebeepimpinye. Omuwala kati ali awo atudde awujjaddeko. Gw'olaba oyo muka musajja, gw'olaba oyo asobola okuba nga ayina abaana, asobola okuba nga yabalesse na waka nga yabadde ayinako w'alaga. Ekya booda kino kwe kukola ki? Kwe kumukola bino. Kati okumanya aba booda bano bantu bazibu nnyo. Bwe bamaze okukola ebintu bino, owa booda aggyeeyo kamera n'essimu n'atandika okukwata omuwala ono akatambi nga bw'ayogeramu ebigambo bino wammanga nti abannanga aba booda tweyagala kati noono mumaze. Tubikikoledde wano mu kasiko kwegamba ne yeewaana nga kiva mu kamwa ke nga yeewaana. Kati bawa omukyalo ono era bawa omukyalo ono oba olaba akatambi kano mukazi w'oyo oyo bava kumukola owa booda amukoledde mu nsiko awo. Bwe yakugamba nga omutwale nga muzi Serena ekya booda kimututte mu nsiko, kimututte mu kabira mu Fangoni Forest. Kakutuuseko akatambi kano naawe weewulireko ku kisajja kya booda kino nga kyewaana. Sebo n'okwewaana kyewaanyi nga kyewaana okutwala muka abandi mu nsiko omusaabaze ne kimukola. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo ati zugu mujiraba weri eno gye guggweera segera eno gye guggweera jaketi yekoze ng'obuliri abana eno kimese wadda isimaina kumanya oba naza ssente mu kyalo kale abazadde bamanyi dali eno Kampala anoonya ssente mbe ekimese yali eno alonda kubo. Hello baby, how are you? Tugende. Ndowooza evvubuka lino erya booda mulyewuliriddeko nga lyewaana. Likoze mukaabandi oba maama w'abaana waani musaabaze ne limukola ne lyewaana. Sebo limukutta akatambi nga liri mu kwewaana nga we liva okumweyagalirako. Mukazi omulungi bw'atyo. Kati eno y'ensonga lwaki aba booda balwadde siriimu ku nsi ya Katonda. Imagine omuwala oyo tebeemanyi azze nga musaabaze kati owa booda akugambye bigambo ki okutuuka okukyama mu nsiko mulyoke mukole bye mukoze. Nze waliwo wentuuka esaa ne ngamba nti bano aba booda baba n'obuti kubanga omukazi asobola okukugaana ne woba omutwala mu woteeri ey'ebbeeyi asobola okukugaana. Ne lwaki omukazi ayanguwa okukkiriza nga bamutwala mu nsiko? Ki ekimuleetera okwanguwa okweyambula nga bamutwala mu nsiko? Kyokka gwe agenda okumutwala mu Serena mu woteeri ey'ebbeeyi n'akusumbuwa. Ekintu ekyo kyannemaze. Kati waliwo nze ŋŋamba bano abavubuka ba booda baba n'obuti ng'ayinza okuba ayogera n'akwekwasaako bw'ati n'akwekoonyaako buli kyagamba okkiriza bukkiriza. Omuwala mulabe yenna musanyufu yeesesa. Gw'olaba oyo asobola okuba nga mufumbo, asobola okuba nga yalese abaana ewaka, ayina omusajja naye ali eno nawa booda bali mu nsiko bali mu kwekola. Sebo kipaakinze ppiki kigamba mwe muli eyo ffe tuli eno ekyaffe kiggweredde mu nsiko. Ono mukaabandi naye mututteko mu nsiko gye kiggweredde. Kyewaana ssebo. Kati gw'oba oli awo oyita ku intaneti ng'olaba mukazi wo
bamukutta akatambi wa boda ng'ali mu kwewananga wava okumulira mu nsiko. Omwami wo wabiraba bino abage oba ogenda munnyonnyola ki? Mbu yabadde kontenti. Mbu yabadde kontenti. Mbu twali tukola kontenti. Mulimu ebintu ebitazannyibwako. Nze sijja kunenya wa boda. Ate wa boda alina musango ki? Ya bo bakwana buli kiramu na kifu. Busiru na bujega bw'abakazi. Ate omukazi bakutola batya mu nsiko. Bakutola batya mu nsiko omukazi bw'atyo. Ne bakutola mu nsebone. Mpozi munange tomanya mulimu abantu buseba abamu nga balina ebintu bye baagala. Naye ekintu ekyo omuntu omukwano gwonna gwonna oba ogenda gukolera mu nsiko gunyumira ogukola n'omuntu gw'oyagala ku lo. Bw'abanga muntu nga pata naawo boyfriend wo bbaawo newe mabbali g'oluguudo tewali buzibu. Naye omuntu gw'osanze obusanzi mu kkubo n'olaga nti omweyambulira n'akutwala mu nsiko n'omuwa maani agwe mukazi gwe ate boyo atonze oba ogimmenye. Tokomye ne kwekyo n'okkiriza akukwata akatambi. Mukazi bwe yeebikabika bw'ati nakkiriza bamukwata akatambi. So beba bakazi betuyina ennaku zino beba bakazi betuyina ku guno omulembe. Ku guno omulembe bakazi betuyina bajjajja baffe bino tebaabikolanga. Si ng'otwala otya omukazi w'eddedda n'omutwala mu nsiko. Mbu wa booda beera kale baayendanga naye buno obwenzi bwa guno omulembe baba ate bususse. Kugamba omukazi waayenda toweetaaga na kumunoonyerezaako oba osikolinga ku ssimu ng'olaba nga bamupositinze nga batadde obwereere bwe nga batadde akatambi ke. Ate oba onoonya ki? Yalese abaana eka buli kimu okimuwa. Ate ekikowunyisa bano eno tebalina kye babawa. Talina. Katono omukazi asobola okuddayo ewaka nga bbawe alina buli kimu nga yamuliwadde buli kimu. Abala abakazi be baagala ng'ate ono ye bwe bulamu bwa livinga. Naye ng'ate akulaga akyalina omutima oguwankawanka nga takkuta naye ng'omubuuza lwaki kiki nga tayinza kuwa ansa lwaki awankawanka. Okitegeera. So byebyo embeera yo bwetyo bweri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda ya YouTube channel kwoli mwebala nnyo kuba nti ate mugobera mwena abeekumira ku mukutu no gye bayita CEO Michael Uganda family. Yaman baagala nnyo mwena basubscribinga mwebale nnyo. Yakatweyungako nawe weebale nnyo weebale kutuuka n'atannaba naawe nkwaniriza okuba nti ate otwegattako mbeere bulungi. Katonda abankuumire mweraba.